ndina Queen Masolo kama wano bamanya bagajjawa nkwaniriza agenda mu comment section nteranga nja munoonyangako kubanga alina ebigambo ebirungi ebiwoomera amatuga mmwe njagala obuuze ku balaba Big Brother Uganda bw'omala tugenda kwogera ku nsonga ezo ensonga bbiri ndowooza njagala ebintu ebyo bisabike omanyi munnange yuzi nali nina gye nali nga ndaba akatambiko ne oba obulira abantu abakulu banaye oli mukambwe mu bigambo oli muzibu mbadde manya bali wano bonna balina emyaka 10 mulimu abe 15 mu bakola kyawo tambo bali ku kyano kyamu goyina emeka toli mukulu ndi muntu mukulu abato bali ku ssomero basoma omuto akola ki ku YouTube Queen Masolo ennaku zino abavubuka bafumbirwa nnyo nyina we nabadde n'enkibuuza ne ngamba naye lwaki abasaka bakazi bawasanya abasajja kiki ekigenda mu maaso tulina Sente eyo si nsonga n'abasajja balina oyaga tetukola omulembe guli abakazi baali tebalina Sente ng'ekibafumbisiza ew'abasajja musajja kumuliisa musajja kumunywesa kumutwala mu ddwaliro kumulabirira okitegeera ng'era omukyala waakula mama amugamba owaayigira okole ki ogende nga waatunula mutalina wagenda alina fumbirwa watuuka eyo n'azaala abaana ng'alina guma akuze baana akaddiira eyo naye guno omulembe abakyala bakola okifuna abakyala balina Sente basobola okwerabirira basobola okwesuza omukyala asobola n'okuzaalamu omwana ga Big Bro yalabika bulungi ebitama bwe tunaazaala omwana n'afaanana ati najja naganze njagala mwana gwe ne wootagira nayeerabirira omwana nga takunyezeeyo no kiki kirese okubanga abasajja nga babeera tempted okubeera nga bakkiriza obufumbo kati enyinza ngenda kukuwa gundi ya Zali kubanga bamukubye nnyo gundi ani Shakibu okubeera nga yakkiriza kubanga bagamba Shakibu muto Zali mukulu era Zali alina Sente tugambe nti kyekyasinza okutwala Zali okubeera nga awasa Shakibu kuba Zali ye yawasiza ekisookera ddala ekintu kiri bwe kiti buli omu akola kuba bulungi buli omu yeegomba kuba bulungi si kyo kakati ekintu bwe kibawo ekityo Zali waakabi tukikirize tukigaane mukyala abasajja nga bamwegomba bangi okitegeera Shakibu nga musajja ne wabanga alina Sente era mwe abamwegomba nga bangi nnyo waakabi alina erinnya ate alina Sente ate mukyala mulungi gwomanyi abamwegomba kati omukyala oyo wagenda n'asanga Shakibu aba alaba okubeerako n'oyo omukyala aba ali mu kirooto kye gwomanyi abeegomba Zali twogera amazima bangi omanyi tuli mu Uganda ng'omuntu avumirira munno obwenzi naye nga ye ekimugaana okwenda butaba na Sente naye nga akimanyi bulungi singa naye yabadde ne Sente singa ekyalo kikaaba kati nti Shakibu alina kunyweza bufumbo of course kubanga oli omukazi talina ligize talina mu level ze actually ayinze alinga eyamuwa obuwi kati ate Zari ayamba Shakibu nti Shakibu naye yali talina linnya talifunidde ku Zari kuva dda Shakibu baatambulanga n'abayimbi yadeetingako n'omuyimbi yalinga ne Semwanga okitegeera teri muntu atambula na muyimbi oba waakabi nga tayagala linnya kitegeeza erinnya aba alifunye alina omukazi owaakabi abantu abasinga gwe beegomba abasingira ddala ate afulayise talina mu Uganda ali South Africa ali mu birooto bye kati kiri eky'obukulu aba takola ki no kati kyembuuza kakati kyenkugamba kyenkulaga ekintu kino wammanga nti omulembe guno gufevaringa nnyo abakyala okimanyi ne wegiba mirimu abasinga okugaba emirimu baagala nnyo abakyala abasajja emirimu gyabwe gyakukakaalukana nnyo ate gisasula katono naye abakyala gubakola ki ne we liba tteeka lirina engeri gye liyoyootamu omukyala kakitegeeza abakyala abayiseewo ne bafuna Sente be batya be bangi omulembe guno abakyala okimanyi basinga abaami Sente enamba y'abakyala esinga kakati omulembe gwakyuseemu nti labayo edda omukyala yawasanga lwaki byanfuna
Otegera omukazi afumbirwa gamba yafumbirwa ngalo byanfuna agawaye kamfumbirwa omusajja ono ayina sente yawadde yazimba na business kuba kimanyi munedda obuzigo tewalingawo nnyo buno obwokwepangisa nedda walabe ngera ng'agomaka gagundi sikyo naye kitegeeza wavanga maka gamwe walina genda maka gani ga muntu naye kati esaawa zino nomvuuka okuva ewa kitaawe aba azimbye wali akayumba naye esaawa zino obuzigo bufuuse obuzigo yemu ku bizinesi ezikutte akati ensangi omwana kitegeeza asobola ova ewaabwe n'ayingira akazigo naani ne muwala munne ne yeeyombekera omwo ne beeyombekera nga bwe babapiica we bakomawo naye luli okupiica nga we balina kupiikiza mu nju yaki ya musajja kakitegeeza ebyenfuna ebyafumbisizanga abakazi kati byebiwasisa abasajja omulembe guli vice versa omusajja n'afumbirwa okitegeera kati omusajja naye kati nze ngamba gwe Queen Masolo nze mbadde ngamba oba kati tebakyali abavubuka tebakyalina bantu bababuulirira kubanga omanyi kiba bino nga tubizze mu byeswago ebya bulijjo nti kiba kyabulyaza amaanyi okubanga omusajja mu butuufu oba oyonoona n'obutonde n'okubeera nga osobola okuvaayo nenzija n'enkufumbirwa kankubuulira ekintu kino wamanga ojjukira ekintu kye nkugambye nti oba musiru osekerera munno lwaki ayenda n'omuvuma naye nga naawe okimanyi oba kubanga oli mu kifo kye waali yenze naye nga nnaku yeekusibye mu butayenda okimanyi kiba kya busiru kitegeeza nti kino ekintu ffenna tukirabirawo Uganda tekyalimu mirimu bw'ogirabamu Uganda emirimu egirimu gyegino emirimu wammanga nti kugenda kusasula omutwalo ogwo gumu olunaku abamu gibasasula 10,000 ezo 5 olunaku 7 afuna ennyo ng'oyo ye afunye omulimu gwa kabi wano mu Uganda nga ye bamuwadde gwa kabi nnyo ate gy'emitono bamu emitwalo emeka ate nga gy'emitono ennyo kati tuwalire ku basis nti ofuna mutwalo gumu ku mulimu mutwalo gumu transport yakutwala n'akuleeta ssente mmeka zisobola obba 10,400 ku mulimu olina oliirayo ekyemisana kya mmeka 15 13 kakati ekyeggulo kya mmeka olina renti w'okusasula olina abaana bataano ewaka okolera mmere ya leero mmere ya leero ate nga nazo tezimala mmere ya leero okitegeera kati gwoba musiru okudda awo n'oyimirira n'ovuma banno nti abavubuka lwaki mufumbirwa nga nawe okiraba eggwanga lyakola ki lyatabuka lino eggwanga omuntu akyasobola kukola mulimu gumu okimanyi so kati gwe kyabavubuka okufumbirwa okiwagira abakazi mukuwasa beetetenkanya nti omulembe guno gufevaringa nnyo abakyalo singa abaami okimanyi abaami balekeddwa emabega kyokka nga ate abaami be baali bawasa abakazi ne babalabirira naye kati guno omulembe gufevaringa bakyala kitegeeza ekintu kiba kirina okudda vice versa nti omukyala kati alina ssente ate okimanyi omukyala balina ebintu bisatu bye basinga okwagala mu bulamu omukyala yamanyi obulamu obw'obbeera complete alina obbanga alina omusajja alina obbanga azadde abaana nga mufumbo n'okufuna ki ssente byebyo abakyala bye batwala ng'ebyamanyi mu bulamu so nga ate omusajja yamanyi kimu nti kufuna ssente kyekisinga byonna kati omukyala ne waafuna atya ssente era asigala obwongo bumugamba olina obba omufumbo olina obba n'omusajja kati aba takiwuliramu nsonyi kuziteeka mu musajja oli omulala amwagale kubanga ye obwongo bwe buba incomplete nga talina musajja era aba agamba ati lisikanzi mwetweremu tweyagale omukazi ndi wakiri kanteeke mukazi musajja ono ssente tweyagale nenga aba alina ssente ng'alina buli kimu naye ng'abuzaako musajja gwe omulembe waguli omanyi mbadde njagala tunenye bannaffe kitono nze omanyi nkugamba amazima agali ku ground si bannenya kati wakuba kati ffe twabisookamu ne tugamba nti kati n'ofuna patana n'obeera nga mutambudde ebbanga eriwera ate ne mubeera mu ziriigi zirindi nti osobola otula n'obuulira abavubuka banno lwakuba nyina we nabadde jjo ngamba oli n'akimbuuza nange actually nenziramu n'enkibuuza ku social media nga lwaki abakazi ennaku zino bawasa nnyo abasajja tolaba nti kyakyuse nti abasajja be bawasanga balinga nnyo abakyala kati okimanyi tokimanyi ne we ziba sisitimu za gavumenti oba buli wamu kankubulire gweokola omulimu gwo n'oteekawo botiiki yo okukuleeta omukozi omukazi n'omusajja ki ekisobola okugira mu bwongo ki ekisookamu
era bojjaga hakandeeta ekikazi ekinyirira wano so nga ate edda emirimu gyabeeranga gy'abasajja nga abakazi bali waka naye kati abakazi bagiyingiramu ne batwala emirimu gy'abasajja egisinga omusajja tasobola kompitinga na mukazi abantu abasinga buli aggulawo omulimu agamba njagala mukozi kikazi nga kinyirira alwawo nnyo olowooza ku musajja okitegeera kitegeeza emirimu gy'abasajja abakazi bakola ki bagitwala ate ng'omukazi takompitinga na musajja kale kitegeeza abasajja abamu abakazi abalina ssente be balina obbawasa so bw'ofunayo ekyo olaba kirabe bw'ofunayo akugwamu omuwasa nange wemba ne ssente nsobola okuziteeka mu muntu ne tubeerawo okusinga okubeerawo ne bantu tannakyeyombekedde lwaki siteeka mwana wa muntu n'omwanjula n'akutwala ebyo ebintu olaba birabe abakazi bali ewaka nga ennyumba ya 25,000 naye ng'omusajja agattako 300 nga tagigattako mbulwa nsonga kibi naye nga zaayina ate ng'aziwa n'omukazi omukazi n'azisiima ng'alaba zaalina bwe tobimanyi bino ebintu omukazi nakkiriza n'ennyumba 25,000 nanga omusajja leetaleetayo omusajja ne yeekemba n'agamba ndeeseeyo 3 ye azijjawa azijjawo omukazi anti kaakati nkugayo omulembe gufevalinga bakyala bakola n'enkubuza gw'okola omulimu omukozi omusajja n'omukazi osooka leeta abakazi baatwala dda emirimu gy'abasajja baagitwala dda tweyanze Big Brother Uganda webali nnyo webali eddala Queen Masolo ekitegeeza bw'ofunira owasa ate kati nze kankubuulire nze okubeera awo olina ssente omukazi yenna obulamu bwe tebuwera nga talina musajja ekyo kyo tebakulimba era wamala ozifuna obulamu butandika omugamba nga tolina musajja at least ayita emabega neefuula mbu omusajja yazimuteekamu naye nga ye akyayagala bamuyite mukyala gundi nti oyo alina gwomanyi abakazi abali wano nga be bateeka ssente mu basajja naye nga gwolowooza omusajja yalina ssente nze nalina omusajja nga musinga ssente naye nga bwe tuba tugenda mu bbala tudde ebbali ne mukwanga eky'ekkumi anti lwa nsonga yalina okusasula ku kawunta yalina osasula lwa nsonga olaba ebintu bino kiswaza nnyo okutuuka mu kifo ate abantu ne balamba omukazi yakola ki yajjayo kati olw'ekitiibwa kye namuwanga nga ye we tutuuka wali yakola ki yajjayo naye ng'oba wazimuweeredde n'ebbali abantu bagambe nti gundi alinamu wakikolanga just kumuwa respect nti omwami era bino ebikazi byolabirabisa abasajja bulunoke naye abakazi bali wano beeteramu abasajja ssente emotoka nga ya mukazi naye nga musajja yagivuga kati dola yamaze n'alangira bulunoke anti kati obuzibu we buli obuzibu we buli ezo cases bwe ziti omukyaziwulira ate nga nnyingi zikyajja omanyi lwaki nkugambawo ekityo nti abakazi baatwala emirimu gy'abasajja kati abakazi be balina ssente abasajja abamu tebalina yadde n'ekikumi so nga ate mu nsi eno okusinga obbaawo olumu enjala ng'olina wano ennankaniyo gy'osobola okukozesa atirisiti ogenda n'ogikozesa n'oba bulungi okitegeera kati ate abakazi mu necha yaabwe balangira tosobola kukola kintu n'osirikako n'ogamba naye wakukolera bwati ne mukyankala nawe pa ekitako kulangira jamaalu nakuwa kino lwaki n'oteeka ne mawulire kyoba ennaku zino obufumbo butabuse enso tewakyali bufumbo nnyo buli sirias lwa nsonga edda abasajja be baawasanga omusajja asobola okulabirira omwaka mulamba n'akuwa ne ssente naye nga takulangidde nakulabirayo emyezi 2 n'obeerawo nga takulangidde n'obeerawo kyova obufumbo bwawangalanga naye kaakati omukazi abantu nabo balowooza omusajja alina ssente omukazi ne baawukanamu n'omusajja amala n'abagamba amazima nze abadde azimuteekamu nze abadde agula panti abakazi bakola ki sibula batulaba mubeere bulungi Big Brother Uganda webale ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Sentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Bannayuganda mwenna amannya gayenze Kizitaalaba
Kampani yaffe eyitibwa Net Connect Travel Agents tuli Mmengo. Mujje tubayambeko okola paperwork owensi zonna eza Bulaaya okugeza nga Canada, America, UK, Australia ne Schengen visa zonna tuzikolako. Tetukola za Abawalabu nedda. Tuli Mmengo tukuyambako kola paperwork omutuufu omulungi n'ofuna visa. Tukola visa eza student visa, tukola visa ez'okulambulako abaagala ogenda mu holiday zonna tuzikolako. Enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0702 28 27 34. Gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 62 20.